Mukasa, Mugeni Hamza, Mugeni Price, Mugeni Ibrahim, Mugeni Adija, Mugeni Faiswal, Mugera Aslam, Mugisha Morris Mark, Mugisha Apple, Mugisha Mzamil, Mugisha Abu, Mukume Bashir, Mukumia Eliot, Mugwezi Lodishos, Mugia Kasanu, Mugiza Kisai, Muruki Etisia, Muruki Sara, Nenza nnyo omulabi wa BBC Faina essaawa eno tuli ku kitebe kya NRM mu disitulikiti y'e Kalungu nga tugenda kwogeramu ne akulira ebyokulonda mu NRM mu disitulikiti y'e Kalungu atubuuliremu embeera nga bwekyatambula. Kyokka ze tuyitidde okujja wano tusanze nga ebifo bingi abakulira ebyokulonda bo weebali kyokka ng'ate bo abalonzi essaawa eno tebannaba kujjumbira. Kyokka nga waliwo wetuuse nga ku Kapere wano abamu ku balonzi bagadde okulwanagana n'abamawulire olw'ensonga nti abaana b'essomero erimu mu Lukaya Town Council be bayiriddwawo mu muwendo omungi okulonda nga abamawulire bazze okukwata ekintu ekyo abamu ate ne baagala okulwanagana nabo kulaba nga balabika batangira embeera erimu. Mu kaseera kano tugenda kwogerako ne registra oba akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Kalungu omukulu Godfrey Mugayi atubuuliremu embeera nga bweri. Baba Godfrey, embeera eno ebyokulonda mu kaseera kano eryeti? Embeera okusookera ddala mu Kalungu disitulikiti ebadde simbi nnyo era temubulamu bulumu lubaddemu obwo ng'omukulu abategeeza nti mubaddemu abaleese abaana amasomero okulonda naye nga tukwatiramu security tugezezaako okutereeza embeera eyo era wensuubira nti tugenda kutandika okulonda kwaffe ng'embeera zikakkamu ddala era nga abaana amasomero ago basinga abatakkirizibwa oba abatali mu gesita yaffe si bakulonda. Bakati essaawa eno emabega gye tuvudde nga abesimbyewo batandise okukola eggaali egenda okulaba nga ekuuma obululu bwabwe oba abalonzi kulaba nga ekintu ekyo kyogerako ki? Eggaali ezo mu Kalungu zo tezikkirizibwa era nga tulwamu ne security. Eggaali ezo baziweze mu Kalungu tegewagenda kubeerawo gaali yonna. Kuba tujja tuyise zitambula ki ekimugenda okuzza? Ekiddako security yo tetudde eri mu kutambula era eri mu kusolovinga nsonga ezo eggaali. So maliza mbasuubiza nti ebinawunzikira eggaali zijja kuba ziweddewo era okulonda kujja kugenda mu maaso nga kwa mirembe. Okusuubira okulonda kunaggwa ssaawa ngami? Okulonda kujja kuggwa ssaawa 8 zennyini singa wanaabaawo abaana batatu abalonzi nga tebaweze kutuuka ku ssaawa 8 kigenda kukolebwa kiti abalowe banaalonda oba abalowe banaalonda teeka tugamba kulonda kutandika 6 ne kugwa 8. Omulabi wa BBC Faina bw'atyo omukulu wakulira ebyokulonda wano mu disitulikiti y'e Kalungu Mugayi Godfrey bw'atunyonyoddemu kw'eyo embeera nga bw'erabise naye tugenda kuba tubongera emboozi ez'enjawulo okusinza ku bye tugenda okukyaliramu nga mu kaseera kano ate tuwuliddeko nti waliyo n'ennyumba y'omu ku bakulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Kalungu eno gye bookezza. Tugenda kutukayo tulabe kiki ekiriwo era bw'anaaba ekituufu nga bwe kyogerwa nti eyokeddwa tujja kuba tubongera amawulire nga bagenda kalira. Z'omulongo Kato Paulo wano ku kitebe kya NRM e Kalungu. Embeera bwetyo bwekyatambudde mu bitundu eby'e Kalungu njagala kukomako wano okumanya komawoko wano mu kibuga Kampala tugendeko mu bitundu eby'e Nakawa muganda ffe Asif Sekiwunga bwe twajja wali okuba nga tusaako embeera eyo awo manyiko muganda wange Burora manyiko Owenkima mukyalaziwa mbeera bwetyo wegenda okuba nga etambula Asif kabituwe.